bifaana bitya teri kwata majja tugeteeka famiti y'emmotoka yasente nnyingi tuwona okuva ku munene waabwe paka wansi bebamu bakowanda naddala nga nnakuwanda batugamba bagamutwala omukaaga Terevu oli ku John K Media yonna gye musinzira okuba nga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala nze John K Uganda tukomyewo nate ne story nga bulijjo twabasuubiza twabaletanga stories ez'enjawulo lunaku olwaleero tuli wano ku office za Boda Boda mu kibuga Mbale nembaka gwange osobola aba pikipiki ayimabira kikulaga tuli ku office wano eno kama ngisaba obuzeeko kupatuliza tandikirawo webale nnyo omukulu John K okuba nti okyadde ku office ya Boda Boda Mbale era bagiyita Mbale Motorcycle Operators Association Limited mujja kumusonyiwamu eddoboozi lya kyankalanya emolo akasenyiga naye embeera ffenna gye tuyitamu tujja kutambulirawo mpola amanya wakwitani amanya nze Badrudin ayinza okwongerako nti Kamundo Muyesa negagwayo bulungi era nze sipiika wa Boda Boda Mbale Mbale tetunakwesalamu kubanga waliwo ebintu ebiri political ffe byetutagala nnyo okuyingiramu kati naffe tulinga banaddiini tune bwosala disitulikiti eddiini yeesigalayo ku gundi yaayo kati ffe wano Mbale tetunakwesalamu kubanga tulabye nga ebitundu ebisigadde nga site nga Kampala bweyeesalamu obuzibu bwa feesinga naffe abali natubulaba nti tebakyasobola kukkaanya ng'abantu olw'okuba nti kati omukulembeze bwesalamu divisioni zonna ezikola Kampala tezikaanya ku kintu kimu era bwe bumu ku buzibu obuli kufuna bwe tuli kufuna ng'ababodaboda Kampala bwebeerako nekyekoze baagala kitambule Uganda yonna nga tebatunuulidde gye kiraga wafaanagana ne Kampala oba wali watya kuba ti ebitundu ebisinga bikyakula bukuzi twakafuna bufunyi site tukyali just bato mwaka gumu gwokka kale tetunaba kutegeera nnyo bya site tetuyinza kumala gaaniriza buli kikola ki buli kijja nti olw'okuba site kizze twanirize nga tetumanyi ffeera yabyo kati nga Kampala ina ebintu bingi byezekola kuba yeebaddewo nga site ebbanga bwanvu ndola nti bingi era bikyagirema kati kiri kitya kufa abaakamala omwaka gumu gwokka nga site kale ffe tusaba tugamba katusooke tusigaleyo nga tukyali wamu ebintu byaffe tukyabikola nga Mbale so awo tuyimiridde era tukyalinga bwe tuli stages zikyalinga bwe ziri tizikwawulamu zino za site ezo ate za disitulikiti tukyali muntu omu Mbale Motorcycle Operators and Riders Association the stages zaffe 16 era nga ziriko ne bachairpersons baazo ne executive zaabwe era nga batuyambako okuddukanya emirimu esaidi eyo naye nga ffe center ffe headquarter etwala stages zonna era kituyambyeko administratively ne mu security wise mukubanga oba otunulidde mu security Mbale ffe ndowooza tukyasinze ku Boda Boda nti tulina cases nnyo nga bwolaba ezihappeninga mu bitundu ebirala nti wano kati olwawo nnyo okuwulira owa boda gwe basse wadde nga bakyalimu naye ngaolwawo nnyo tekiriko mode nga ekyali edda nti buli lunaku buli olukya wabawo owa boda gwe basse ne batwala boda ye kati tulina obubbi kati obwayingirawo bwe tugezaako nabo okukola kikuba simanyi bwaze na site oba bwe bagobye eri kati batugomya wano nakyo tugenda kukizuula naye mu kukola emirimu gyaffe era tubamu ebitusoomooza byetujja okwogerako mu maaso awo naye nga kati tubadde tutambula bulungi mu mbeera y'okukola emirimu kubanga tulina task force ku ground twekolamu omulimu ku baboda kubanga twalabanga tulinga mwana wa mbaata yabyo kati nga Kampala ina ebintu bingi byezekola kuba yeebaddewo nga site ebbanga bwanvu ndola nti bingi era bikyagirema kati kiri kitya kufa abaakamala omwaka gumu gwokka nga site kale ffe tusaba tugamba katusooke tusigaleyo nga tukyali wamu ebintu byaffe tukyabikola nga Mbale so awo tuyimiridde era tukyalinga bwe tuli stages zikyalinga bwe ziri tizikwawulamu zino za site ezo ate za disitulikiti
tukyali muntu omu Mbale Motorcycle Operators and Riders Association the stages of 16 era nga ziriko ne ba chairpersons bazo ne executive zaabwe era nga batuyambako okuddukanya emirimu side eyo nga ffe center ffe headquarter etwala stages zonna era kituyambyeko administratively ne security wise mukubanga owo tulide mu security Mbale friends tukyasinze Boda Boda tulina cases nnyo nga bola zihappeninga bitundu ebirala nti wano kati olwawo nnyo okuwulira wa boda bwe basse wadde nga bakyalimu naye nga olwawo nnyo tekiriko mode nga ekyali edda nti buli lunaku buli olukya wabawo wa boda bwe basse ne batwala boda ye kati tulina obubbi kati obwayingirawo bwe tugezaako nabo okukola kikubasimanye bwaze na site oba bwe bagobye eri kati batugomya wano nakyo tugenda kukizuula naye mu kukola emirimu gyaffe era tubamu ebitusoomooza byetujja okwogerako mu maaso awo naye nga kati tubadde tutambula bulungi mu mbeera y'okukola emirimu kubanga tulina task force ku ground twekolamu omulimu ku baboda kubanga twalabanga tulinga omwana wa mbaata twetafulira tukola fonna ng'ogyeko okuba nti boda boda eno mu Uganda yonna ewadde abantu emirimu abava mu saako zonna bwenzikubalira wanoliza n'okwewuunya tulina abasomesa abalese obusomesa kati bavuga boda kubanga alabanga omulimu gumusingira kimu balabaga naku beekalakaasa agala kubongera musaala so nga bwakwata boda ye n'agivuga olunaku ayinza okubalansingayo akaseera abantu bene balya n'akola ki kati nga bw'omanyi emirimu gino covid bw'ava okuyingirawo teri sekita gyava okuleka nga eringa bwe yali ne boda bwekozeeki twalidde nti fe ate boda twakosebwa nnyo kubanga mwalaba lokodawuni bakolanga ndife ate twali exception batwawulanga amateeka gaffe galinga mawufu ate kubaki kubalala twatuukako n'okubanga tebatwagala mu kibuga obutasuuka saa 8 era ez'emisana naye ng'ate byolikola toli kuvuga abantu tolikola kine nga tebakwagala mu kibuga newo wevuga weka saa 8 tebagala kola ku kigambo boda boda era bwekyo ne bajja nga bongerako paka nekituuka ku 12 era lockdown yagenza okuvaawo nga boda boda tizuuka saa 12 kati ekyatu affectingira ddala kati mukugulawo era fe twasembyeyo okugulwawo ndowooza kitegedde bulungi nti okulifitinga lockdown baboda be basembeyo okuva ku mugalo batugamba bamusooke muliddeku lwaki abantu bateekawo embeera zaabwe mu kifo ky'okutuyamba bo bateekawo embeera nga balowooza nti bali kutuyamba naye nga bali kutunyika busi bonyisi kati bwe twavuddeyo tetunaba na kusitula mutwe bali kuvaayo n'amateeka amaki amakakali agatasobozesa muntu eyakava mu lockdown kola ki kwetengerera nti alina kyasobola okukola kubanga jjukira ekintu kye balese kyombuuziza ekyagundi kati empapula bye baliko basaawa zo bonabo nga gavumenti bakkiriza bulungi nti bakoseddwa bongo bwe bakoseddwa naffe bwe tukoseddwa ate jjukira omuntu wa bulijjo yawa omusolo oguyimirizaawo ki gavumenti nga bwe bakyogera naye ate nga tonaba kujja muntu oyo omusolo sooka omutunuulira ogenda kumugjamu omusolo yayimiridde atya omusolo gwogenda okumugjamu agusobola oba tagusobola okitegeera ng'ogyeko kati emisolo gyetuwa kuba kati boda boda olwaleero mumuli bannamawulire mugende munoonyereze boda boda ezigulwa mu Uganda wano leero kuba ffe tetuvuga second hand tuvuga mpya tetuli bamotoka netuzimpooti nga second ku Japan neera zino piki bazireeta brand new bazisakulira wano for which means zirina omusolo gwe zikola ki gwe zisasula era gwe ziyingiza mu gavumenti era abazitunda tubabuuza lwaki buli saawa mwongeza ebbeeyi y'epiki batugamba nti emisolo naffe gye tuli biki bubi buli saawa gavumenti eyongeza emisolo ku pikipiki zino olwaliro pikipiki gye twagulanga akakadde akamu n'ekitundu olwaliro mu bukadde 5 plus okyetegereza ze bajjajja nasooka okuvuga twagigula $1,000,000 obanga 8 kati olwaleero mu 5 plus
naye nga bw'obuuza kiki ekireta ekyo nokugamba musolo. That means gavumenti erina kyefuna ku booda zino ng'ogyeko kuba nti terumbye wa booda mwenyini agivuga olwedde erina omusolo gyefuna kuki bakeera ku makya ne batuteekako PSV mu kutandika ne batugamba mwe musolo gwa mugenda kuba ku mutwalo gumu PSV tewali buzibu tetugenda kukola ki olwaleero PSV era mu mitwalo genda ogibuuzi emitwalo gyerimu okusasuka PSV emitwalo nga 8 booda PSV buli mwaka teekako waliwo kye bayita third parties ekintu ekyo kikyanemera okutegeera wawe kiyambira omuvuzi wa booda booda paka saawe third party kubanga owa booda tagenda kufuna buzibu third party nemuyambe tetulabangako nze bukyambeerawo sirabako third party weyambira owa booda booda naye ng'ate buli lunaku balipootinga nti owa booda afunye obuzibu ku kkubo naye tebavangayo ga nti afunye obuzibu naye baba alina third party tumuyambe tutadde kibeerangawo insurance anti kati yo bitongole bya bateekawo byakufuniramu era sente era bwakeera ku makya twali tusola mutwalo gumu kitundu third party gy'owulira eyo olwaleero eri ku mitwalo 6 okyetegereza eri kompaluza olina kugisasula Oba insurance, balina insurance zaabwe ze bakola nazo omukago ogenda n'okola ki n'osasula n'oteeka ku kyomwaka ne gugwako ne wafuna ekizibu tewali weekuyambira era tewali avaayo poliisi yokka yafuuka poliisi okitegeera olwaleero bagiragidde bulagizi bagende ku makya ne balowooza nti kati nawe twakava mu lockdown gavumenti erina sente ndowooza bwe tunajja munagenda mu babooda bano netubakuba ebipapula mujja kufuna sente era ogenda kuwulira mu kaseera kano buli omu ajja kwewaana ebipapula byakuba ne sente ezivuddemu naye wobuuza kati zigenda kuyambirawo wa booda bajja kujuliza luguudo naye ng'oluguudo lwe bajuliza sente beewoze neewo okukola ki okulukola tetulinako oluguudo wano lukoleddwa ku sente ezivudde mu musolo gwaki gw'abana Uganda. So bino ebimu okwegamba politics akoze kinene nnyo okwonoona buli mulimu wano si gwa booda gwokka okitegeera so kakati ebipapula bye balikuba bandibadde basooka kutunuulira wa booda ono mu lockdown tebakumuyisa tutya ne sente zokka bagenda ne bakola ekintu wano kye bayita mukimanyi n'abanja fwandi nti zigenda kuyamba aba booda abakoseddwa wane Mbale njagala kubulya ku stage 16 oli munamawulire genda onoonye stage mekeza afuna sente za nabanja zibaga zigenda kuyamba wa booda booda zali zinabeera mmeka banga mitwalo 10 naye tetwaziraako ffe nga aba booda bagenda bamanya bulungi nti kati muteekateeka yaabwe ono ani gwe bayita tawuni kiraka tasobola kumanya ba booda bali mu Mbale ng'era kyalina okukola alina kwebuuza ku bakulembeze baki ba booda booda ng'ekintu ekyagala okukolebwa omutima omulungi bandibadde bakama nti sente ziise naye kati aba booda muliriddawa bakulembeze bamwe baliriddawa you identify your people twagala kubawa sente zimu ne kulitiria gye bakozesa twagimanya twali awo tutunula tulowooza bajja kutuyita bagambe nti bakulembeze muliriddawa abantu bamwe ki tewali twawuliranga buulizi nga sente bali kuzigabanira eyo babatuula ne bakola gundi zaabwe buli siti bwabwe ne bateekako amanya gaabwe nenateekako erya mukazi we ery'omwana we eryani ne babawa sente twagenda okutuukayo batugobera bweru okyetegeeza nga bukya ku makya bagamba kakati mwe tubaagala mu kino kati wabaawo ekirungi temwagalawo wa booda awali ekiriwe mumwagalira so ebintu effe bitunyiza yesebo so kakati ife tukubira gavumenti omulanga nga tenavaayo kukola kintu kyonna kyerina okusooka okumanya soke appreciating omulimu booda booda gwekola era ebbanga lye banaamala nga tebanakumanya impact booda booda gyekoze ku economy ya Uganda bagenda kola ensobi nyingi era bukye ku makya nga booda booda ne bafuukidde ekizibu mu Uganda kuba kati bw'ogaata booda booda mu Uganda yonna ne booda booda gy'olaba eyo mu Uganda yonna nekeera ku makya negamba nti eri kwekalakasa eyinza n'okukwata gavumenti ekyo nkukakasa tuli bangi nnyo ne kabina ebyabasomesa bye bakola biki naye nga booda yakedde nti kwekalakasa Uganda yonna ebwamba gavumenti mudatikaji era ekyo njagala bakitegeere nti mu booda muno abantu abalimu mulimu n'abantu abasaabinzeeko mu gundi ez'enjawulo neefe olaba tubakulembera ne tubawooyawooya
tebalowooza nti kya muntu mukwatirawo n'akoowa n'addayo ewaka naye tulina muno abantu nga n'abamu baali bakyamu naye nga kati yasalawo yevugira booda nga bwe nkugambye mu gavumenti ba civil servant zijja kukubuulira bangi nnyo bagundi bonna security organization zonna tuzirinda wano bw'aba tali mu direct ng'avuga booda lazima yagula booda yagiwa omuntu agivuga naye nga bangi abali mu direct nga basobola kukola ki bw'abeera off ku mulimu akwata booda n'avuga va ku prison va ku polisi va ku magye va ku baani bano ba private security whatever bonna tubalina mu industry ya booda bavuga kyetegereza era nga bwe nakugamba nti abamu balese n'emirimu gya gavumenti kati basalawo booda gwekakasanga mulimu bagukolera ddala kubanga balabanga gubawo ekyokukola ki ekyokulya okusinga ki naye gwe tosuubira nti kino gavumenti kyereeta nti muteekewo live mwewandiise mufune layisinsi nti kino engeri era ebigendererwa ebirimu ekigambo okwewandiisa ffene we tuli wano twewandiisa era bw'oba oyagala kumanya nti ekigendererwa si kyekyo gamba nti kakati gavumenti tulekerefe obuvunanyizibwa nga abakulembeze baki ba boda boda zino tubawandiise tukole kyolabe kye bajja okugamba bajja kugamba nti anedda bo baagala bo bebabawandiisa kati ate baba bawandiise babawandiise baagala bawandiise na sente wawulidde minisita omu nga yeewaana bamubuuza nti sente z'osaba abantu zitwala wagwe nga minisita kati yakyusiza n'akiyisa walala naga nti tulina abantu be twateekawo ku traininga aba boda naye oba otunulidde wa boda bamutraininga ki balina okukebera balabe oba owunda olaba bulungi okiraba naye nga saa zino kwata sente ogenda kufuna pamiti oba waliwo ajja kubuuza nti esema owulira oba olaba kuba amanyi sente zikoze ki ziyingiddewo buuza nti pamiti zemusaba ababoda bati mubasaba baluwa z'abasawo mbadde ndowooza nti area gyosobola okugambira omuntu nti akati gugenda olabe omusawo akukebere kume wano n'ebbaluwa ntuwe pamiti kati gwenga gwomukulembeze bukwakulizo ki bwe bateekawo nga tebanakuwa pamiti eyo twakiteekere ye erimuseremu pamiti yenyini erina ebizibu byayo tugezezaako okukaaba naye nga bwomanyi nti gavumenti yo yafuuka nampulira zibi tugezezaako okukaaba tutaddeyo okusaba kwaffe nti bannange ababoda be mulaba bano pulezidenti yakeera ku makya ne yeebuuza ku baboda nga tukaabye emisolo bano gye baali batujjako local governments paka pulezidenti n'avaayo n'alagira nti munoonyereze emisolo egigiba ku baboda bano n'ababoda bennyini ddala kituufu basaana okuwa emisolo egyo nekituuka ku solisita general yaliwo mu kiseera ekyo n'avaayo n'ayogera bulungi nti emisolo egyo giri irigo era n'ababoda bano tebasaana kuwa misolo egyo era bali ba low income earners pulezidenti n'ateeka mu kategori y'aba low income earners amakuta abantu abatamala gagibwako misolo n'alagira era Uganda yonna emisolo gikola ki kati olw'okuba beekwatakwata bagenda banoonya amagezi agakola ki era lazima gakujjamu esira naye ng'omuntu gwe bakamula tebamutunuulidde piki kyavuga wakati sisose nakubuulira nti pikipiki zino oziraba nti abantu bazivuga naye era bazivugira bagagga si zaabwe kati ate ekituuka mu kutooza emisolo era batooza avuga tebatooza mugagga era baba bakwata piki ezo era bakwata muki duleva tebakwata ki nanyiniyo ekyetegereza so kakati kiba kitegeeza nti obuzibu bwonna babutiika ataani kati bayite eyo gye bayitaako kati Kubya najo dayireka pulezidenti yakola ki yabigaana kati bayite eyo gye bayita wano abafubutukale natwagala kuyoola kasasiro aziifu bo vooti yaabwe ey'okuyoola kasasiro eri mu ba boda boda mubawulira wano bulijjo twagala kuyoola kasasiro naye nga ekigambo kasasiro mu bibuga yafuuka kasasiro balinga abagamba nti boda boda yesitula omulala ekyogera n'okukyogera nti boda boda yesitula kasasiro netumubuuza ekibuuzo ekitegeezaaga oba otulakako pikipiki yange oba ofuuse kasasiro badde ndooza ffe tusitula abantu kumbe tusitulanga kasasiro yemwe abantu betusitula mbufe tusitula kasasiro kyokka ate tumanyi nti abantu betusitula kuno baba bantu si kasasiro
kati bw'ogamba tusula kitegeeza abantu besitula eki yekasasire era ekyo oba kwegamba batujavuna mu ngeri zonna naye tugamba nti tebajja kumalako kubanga bacerewa katuli bangi nnyo tuli bangi era bagamba nti kulwanagana bulwanyi naffe tebajja kukolaki tebajja anti kakati bwebeeze mu mutima mukyamu bagirwanyisa era n'emisolo gino gibagize mu mbeera etali ntuufu tugirwanyisa naye era ojja kulaba okinaamala okugwa bajja kudda wali beewaane bakubulire sente ze basolonzeza naye ate oluvannyuma tebakikubuulira ngeri gye bazikozeeki gye bazisitoninzeemu era nekizikoze tolikitegeera wabula kakati buli omu bamuteekako akazito basajja baata abapoliisi nabo ojja kubasaasira baba babateekako akazito nti bwewuwo twagalayo bwezite buli omu twagala kula performance ye kati ekigendera kyabwe kyakusolonza sente so si kulongoosa industry yaki ya boda boda kubanga ebintu ebyetagisa okulongoosa tebabitunulidde nga kikulu twabagamba wano tebanange pamiti etuuta naffe twandeegombye okubaako ne pamiti naye pamiti ng'erimu eri waggulu ate ffena batuteeka mu kategole emu omuntu wa kirasi e nga ye boda boda omuntu ajja kukota sente ze zimu nowa DL oba DH oba CH DL bwe bana abavuga gundi abavuga butatu kati bwaba avuga baasi eba DH mugambo wa boda boda yengana asasula sente ze zimu n'omusajja asindika baasi 67 passengers on board otwala muntu mukagona fena tusasula license yemu ekyo tebakitunuulidde nti lwaki boda boda abasinga obungi tebalina pamiti wabula balowooza nti bajemu bujemu naye nga totunuulidde inkamu y'omusajja avuga baasi omusajja avuga tulera yenkana ne inkamu y'omuntu avuga akaboda nga sina kake nga olusi kalooni lwaki ekyo tebasose kukitunulira kakati ababoda twasazeewo emisolo gyamwe bugenda kusola sente bweziti ezitafaanagana abali abayingiza ennyo okitegeera andaga kati n'olwensonga eyo kati ate asasule gwe tugenda okukolaki gwe tugenda okukolako naye gwe n'okeera bukezi ku makya n'ogamba oba giri 5,000 basasule naye nga totunula boda gyali kuvuga erimu sente mmeka musasula 5,000 okufuna pamiti nga tetubaze bino ebirala ebaasa ya IOV teriko kati naye eyo pamiti eyo ekyetegereza biki bibakuweerako tewali bakuyigiriza okuvuga bali bakozi ba sente wawulidde nti kati first technology eyo yamaze okukola nevaawo kati ne baleeta driving licensing board kati yeriwo yeri kusolonza kubanga mu moroka tumanyi jukira twali tumanyi nti sente za gavumenti ozitwala mu banka naye ng'ogyeko gino 15 gyotwala wali mu banka zino esigadde obawa mu ngalo obawa mu ngalo simanyi akola pamiti mwenyini 8,000 omuwa mu ngalo teziriko lisiivi nti awo omuwa sente n'akuwa kigwera awo mu dinisa ye n'akuwa ekipapula ekigamba kati wiiki 2 komawono ne pamiti yo waliwo abazitwala era ngotubeeredde mu face technology ng'oziwaayo wali 8 babeerawo waggulu awo bafuwala wali anti bakozesa ofiisi za wakisi zebakozesa gyogenda yesebo nobawe sente zebaagala kanebakwenako ngameka okomawo but ku kibakala kyakubako wiiki 2 naye kati mu weeks ezo 2 ng'oli mu processing ofune permit kati ate tebasobola kukwatira ate eno bagiyita provisional permit bakuwa ekipapula ekyo bagiyita provisional permit kyolindirako permit yennyini naye nga guba gunene nyo tosobola nagusitula wadde mu nkuba fe ababoda otumanyi tuliira mu bbanga guba gubapula gunene nyo tosobola gusitulira tosobola kutambula nagwo ekitegeera era bw'otambula nagwo enkuba nekusanga bwe gutukolaki wenjagala okumanya nti kati nga bolaba nti okufuna pamiti mu moroka basooka oyinza okubanga wali tomanyi moroka nogera ne bakuyigiriza ne bakusomesa obupande
bakusomesa engeri n'ovaayo ng'ogikugusa ne balyoka bakwatira ebintu bya Uganda bakuyigiriza ovuga epiki kati wembanga mpiki yange madde egimanyi bampa bumuyifa ebintu bya Uganda bisibu byakutegeera naye ng'ate byandibadde bitegeerekeka mu Uganda awali ssente omuntu tatunuulira bintu birala atunulira kimu ssente kati nze bwe njagala pamiti ssaawa zino ngenda bugenzi mu banka nesasula essente ze baagala ninvaawo ninyambuka wali ne bakola ki kati ebyo byonna babizingira wali test fee simanyi biki byonna babizingirawo sente ozisasula ate balina newe bakebera osasula busasula sente test fee tebalina ate waliyo dokita eyo era baba akusindika agamba genda olete baluwa ya dokita naye nga baluwa ya dokita gyategeeza ziba sente kubanga ne bwojja naye era mpaka omuwa sente ate abamu babeera nazo waliwo ofiisi yalinga awo nga bwogenda ne dokita yawandikira yasayiningira ddala kula biri awo bwogenda bugenzi osasula sente n'akikuwa ate nakikuwa kisina kukikuwa wabula ajuzaamu buujuza biki byonna kugamba kati sasula ezapamiti wali ogende kasita bakuba ekifaananyi baasi nga govaayo kakati yembeera gye tutambuliramu naye nga ffe gyetugamba unless nga tebatunudde mu sente za pamiti boda boda bajja kutufuna bubi paka babula baveeyo batereze ekintu ky'esente za pamiti ku saidi ya boda boda bwe babeera nga ekigenderera kyabwe kyakuyamba boda boda nga si kyakukola bukozi sente kubanze bwonkuba bukubi ekipapula ekyo nonkuwa emitwalo ena enkya era ogenda kunsaba nga sirina pamiti era okinkube era nkuwa emitwalo emeka naye nga ataano agawamu gasigayina tewaliwo kuwunguza asasula mupolampola babazagalumu zonna ebyo byonna tugezezaako byebimu ku bintu byetukaaba oba baweewo enkola ey'ekisasula mpola nga gavumenti yekitaddewo nga bwereeta porogulamu endala zepalishipimodo biki kuba kati fe ababoda mpashipimoto tetulina porogulamu zonna zebaleese tetulina kyetebenefiti bagamba mwewandise ebyo byonna ezo saako batukozesa sako olede wano fe tulina sako eyaffe ngaababodaboda tefunanko sente ya gavumenti ekyetegereza tuli kati batugamba obabaleta nebyemyoga ne bagaa kati buli omu akole sako naye nga tebaziyita sako kati sako busimanyi ye constituency kati mwe abobugundi mubeera omwo mweya constituency mumusabira sente naye genda obuuze n'abantu betwalonda okuwulira sako ya constituency bayita eno bwe bati ne bakola okutikugi ne babajjako ne bateekawo abaabo okyetegereza kakati ebyo teri benefit evudde mu government programs wadde ng'ozituliranga ennungi ku saidi ya boda kubanga temuli package ya boda boda mugundi ezo temuli package ya boda kati gwe tulina palishipimodo wabaginyonyola bwowuliramu boda weyingirirawo bagamba buli muntu yenna bagamba buli muntu naye gwe mbuulira wa boda weyingirirawo n'ofuna sente ezigula boda sente megaze bagaba kati akakadde kagula boda y'emiliyoni ey'obukadde obutaano kati nga lwaki ffe benyini twekolamu bwekozi mulimu wano netusolonza sente 1,000 netugulira omuntu boda boda okusinga okuddamu ebyo ambasaako ezaffe zetukozesa ebeteekamu sente ereme kututwala mu bintu ebitategerekeka wa boda ebitasobola kuyingira mu bwongo bwa boda boda naye ng'ate kisobola okuyingira mu bwongo bwe bwekiri wa boda yakola saako ye weeri giteekemu butesi sente kuba ajja kuzuukuka agamba gundi yaffe bagitaddemu esente kakati mutuwe esente tugule pikipiki babagabire esente bagule pikipiki avuge nga akomyawo wano tekuli magoba okitegeera naye kati gojagamba nti ate kupalishi ntaddeyo obukadde simanyi 17 naye nga enakitosezi 17 tebutuuseeyo kati ate 17 obwo saakoze palishi yonna ziri omwo kati owa bodaboda alifuna adi obukadde obutaano agule bodaboda kati ngamu abakulembeze ababodaboda mukitundu ky'Embale nemukozeewo kyokulaba nga mulwanirira bannammwe
ababeesiga ne babalonda kakati ffe ekintu kino tuze tukinyonyola abantu ebikwatagana ne security n'okwerwanirira nga ababoda tuze tukinyonyola abantu abamu ekyomukisa omubindi bakayingira mu boda ebintu bino bali tibabiraba bali kubiraba kati twabagamba ffe twagira mu boda poliisi era yali tukola bwetyo efuutuka gyefuutuka nejja ku stage nebazingako mwena nebakwata netwala piki netukirwanyisa nga tekikyaliwo netukolagana nabo tugamba emirimu gino naffe tugisobola wabangawo ensonga musomese busomesa bantu tubayite tubabuulirire tubanyole ekyokola okusinga ago okujja nga nekigenda kyo kyakusoloonza busoloonza ki era kibaddewo ekiri nga tutambula bulungi n'abantu abo kati bwakedde ku makya kyembadde ngenda okuwulira mu kusooka tulina challenges ngezimu ku challenges ye politics aliwo olwaleero ebyobufuzi ebiriwo olwaleero byatufuukira problem kubanga twakolako ne programu nga twakava mu covid tugamba ebbanga tumaze mu covid banaffe bangi bavudde mu mirimu gino abalala bafudde boda baziwamba zikyali ku poliisi kati katuddemu tukole ki tutandika okuwandiika abantu baffe tulagira buli stage management ekoleki etandika okuwandiisa abantu abakomyewo mu boda boda tubategeere tubaddemu tubawe IDs tutegeere ababoda kati bameka abakyali mu mulimu guno tusobole okweteekateeka nga bino byonna tubisuubira tusobole okubenganga omuntu omu yatuula yakozesa ofiisi ye olwokuba bamuwa yatemu yabwe ku malediyo n'agenda alangira ku malediyo nti ayo balikola bikyamu temukkiriza era naye ng'ali kukikola by virtue of his office oba his position abeera mukulu wa security mu kitundu naye nga tayiseeko baboda kubabuuza nti kunange security yamwe wano eri etya era mukozeewo kyokulaba nga mwekuuma security tatuyiseeko wadde mu security meeting tatuyiseeko wadde nakumanya bizibu byaffe ng'ababoda tumunyonyole wabula kugenda ng'emirimu agikolera ku rediyo na mu media ziniza mu social media nga abikolera omwo naye nga kyanoonyamu popularity bategeere ali relevant gyali amanyike kubanga yakafuna office okitegeera bamutegeere naye waali naye nga abantu bagezaako kulowooza nti ali kulwanirira abantu bakyamu kubaffe kyetugezaako gwe mulimu gwaffe ogutabeera infiltrated naki abantu bakyamu wadde nga mwebali naye situwagala babeere ku level eyokuba nti gwe ng'omukulembeze olemererwa okumanya obuzibu obukolaki obugudde okitegeera naye yayonoona buli kimu wano era yagenza twawandiika empapula nitukola ki nitukola complain paka katonda n'atwanukula ne bamugjawo yes kati bamutwala eyo kuumi ne bamugjawo kati emirimu twatandise butandisi twagala kutandika ate kutuula nkiiko zaffe tulabe ki kyetuzaako kubanga abadde afayirize porogulamu zaffe wano nyingi imagine ne porogulamu zindi za gavumenti tazireseeko mu bodaboda ndobuuza kati ono bodaboda agirumirwamu ki andi kakati bano pulezidenti balonda tugenda obeere mubaka wange mu kitundu gundi otunule porogulamu zange kati ate ogenda okutunulira porogulamu zeyandibadde ayingiza mu baboda taziyingizaamu ate instead yenyigide mu kwawulayawula boda nakugikoonaganya ate yaterezaki yaterezaki lwaki tyakubulirako babbi bameka beyakwata abatema abantu mu nebatwala piki zaabwe kati okugaba enamba y'essimu ekimuyamba ki bw'obeera omukulu wa security obeera mugaba enamba ya simu ejja kutaasa wa boda gwe bali kutema wali nukola yakolanga waliwo omukyala yamukuba esimu bali mu ddwaliro bannamazala nga baganya omujjanjaba saawa kiro n'azuka n'ava gyali ali n'agenda tuli ku nsonga za bodaboda bodaboda ekiyamba ki atulage ku porogulamu ya gavumenti gyeyingizaamu boda oba gyeyita ababodaboda n'abakunga n'abayisomesa n'ababuulira ekyokukola era ne babenefiti nga porogulamu eya gavumenti agitulageko emu bweti eriridawa era kati kyeza mwe mulabanga abamuwona twamuwona buwonyi one yajja yali atya tetunaba kwinteractingako naye naye alabika ali muntu asobola okumanya omuntu yenna omuntu omukulembeze oba towuliriza kiba kitegeeza nti tojja kutegeera bizibu bantu bye balina osobole okubifunira ki eddagala naye kati ono bw'anaaba nga awuliriza
bw'amala okuwuliza n'amanya abantu abatuufu bateeka okuyita neyeebuuzaako kubanga bw'oyagala okumanya ensonga ya boda boda toyita musawo oba toyita makanika oyita ba boda bennyini bebabitegeera nodisikasinga nabo nobabuulira ne bakubulira notegeera ebizibu bye balina nogaa kati magezi ki ne musala magezi nga muli ki nga muli wamu nabo ebyo bibyalema mukama waafe oyo era bebiremye abakulembeze abasinga wano wabula balaba ssente abo bayingirawo mangu ne bafuuka ababoda ne bafuuka abakulembeze ba boda era essente ne bazikola ki ne bazirya bwe batyo kati katusubireko eyagenze nti gunaaterera omulimu gujja kutereera inshallah kubanga kakati bwetunaatuula enkiiko disikasinga betunaba tuyisiza bijja kubeera implemented kubanga tetulina muntu abirinnyamu ng'oli bw'abadde akola nti kakati tutegese kuwandiisa ababoda ate ye n'alinnyamu nti baba bawandiisa ate kanso erina okuwandiika kanso tesobola kumanya owa boda omutuufu n'atali mu kikubanga si ye baleeta okitegeera si ye baleeta tesobola kumanya mukyamu n'atali muki kyamaani we siteegi yamanya omuntu gwayingizaawa ku siteegi era yamanya owa boda memba n'atali ki wabula kati baali bakikoze nga kintu kyabwe kyagamba nti alina esente aleete fe tumuwandiike oba mukyamu oba si muki awatali kusunsula kwonna gwe kasitogera n'esente nzize kumpandiisa wakola ki abakuwandiika naye kati kino ekyokuwandiisa nti bafune pamiti mwe ngaabakulembeze mukiwagira temukiwagira ekya pamiti fe nga bwe nkunyonyodde nakugamba singa bavaayo ne bakola ku nsonga gye twaleezinga ey'okutereeza ssente eza pamiti ku ba boda boda naffe ngaabakulembeze tujja kuvaayo tukubiriza abantu baffe bakole ki bafune pamiti kuba kati zijja kuba ziri affordable zijja kuba zisoboka era tujja kukonsultinga kati nsiiza kusalirawo kati tunuulira ku mitwalo 5 esaawa eno pamiti zegwerako sente zebatwala ate lise batukolera wakati kisoboka ezo waboda ayinza okusuula 10,000 nakola nafuna pamiti naye buli lwomuwanika n'omuteeka ku mitwalo 3 awo oba omugobye yagamba nti kasita wano tewali training school ya boda boda nze njakeera nfuge boda boda yange ekitegeera nga yeddukira bwatyo paka abeerewo naye gavumenti eba eyagala kufuna misolo mirala mu boda boda naddala egya pamiti eteekewo sente ziri affordable owa boda zasobola okusasula kuba kati saana emitwalo 5 mu baboda omutwalo mulamba olowooza bameka abasasula baveeyo batubuulire baveeyo batugambe nti kati nga bwe twakubya ebipapula ababoda bwe bati basasudde pamiti bakuba kyenda kyebaagala nti kyebakola naye nga batandikira kwenda kudda waggulu bulungi nnyo zitandikira kwenda okudda waggulu tebaka wansi wa mitwalo 4 katatayinza okubanga yakakudda oba akatuka n'omulala waddembe okukwata era nakikukuba ne bwakikukuba leero era enkyasobola okuddamu nakikukuba okitegeera kati egyemikola ekipapula ekyo kibeera nga woningi ezo sente zibaziragawo si woningi kubanga omuntu bakukutte si woningi ebeera nga fayini eri fayini kati sente zo zibaziragawo bagiyita express penalty yambagirawo kagwirawo kati ekyo kibakolera kati kirabika okuwanika sente za pamiti kigendererwa kyawe bakuba ebipapula bibeere bingi kubanga babasolooza sente emitwalo 4 mu baboda Uganda nga ziba sente empitirivu ziba mpitirivu kati kiringa ekigendererwa nti katunyige wano tuwafunire wano kati byebyo byetulimu naye sigamba nti bigendera byakuyamba muna Uganda naye asobola okubeerawo ng'ogyeko pamiti kuliko ekirala ekigirako oba gyekibakuwa pamiti ate waliwo ekirala kiki
twalinanga wano zi workshops twategekanga ebyo byonna kati byakola ki byagwawo twateka workshop za kutraining abantu baffe road safety and traffic signs nga tufuna abakugu okuva mu ministry ya gundi ne batusomesa tufuna abantu ab'enjawulo ne batusomesa aba boda naye kati olwaleero embeera wetuuse covid kyekoze abantu bagenza okufuutuka eyo nga pikipiki bali kugenda bugenzi mulooni ali kugenda mulooni okusekiwalinga pikipiki ye nga tumaliriza mbeera nze wesitegedde ekino engeri gundi eyo nti osasula busasusi sente ne bakuwa bwipa yes kuwa bwapamiti teri kirala teri kijjirako gwe kasi osasula abakuwa pamiti mwaka gumu myaka 3 ebeera ya myaka mwaka gumu myaka 3 okurenewinga oluvannyuma lwa myaka 3 nga bw'oba saze ya myaka 3 oluvannyuma myaka 3 ng'ate oddamu ng'ate obatwalira sente almost zezimu era ataano kuwa pamiti yaabwe yo takyuka bbeeyi kubanga akati okujjako ng'okikujjako guno omusolo gw'otwala mu bbanka gukyukako gwokka nti Nnyo osasula 13 ate atandika 15 difference eyo yokka ebeera wali mu kusasula mu kutandika naye pamiti nga bwe nkugambe oli zasasula nawe zokolaki wano mu kugijjayo sente zosasula nowe baasi zasasula okitegeera so kakati tusaba bwebakendeeza ku musolo ku muntu ali ku kiraasi ne bakendeezaako nawali sente zenyini zigula pamiti ne bagifuula affordable awo kati baba balina reason okubeera nga bakwata owaki owabodagamba esente twazisaze zisoboka zijja mu nsawo y'owa boda boda lwaki temuli kusala ki naffe ng'abakulembeze tujja kuyingira mu tugaye abananga okuva nga batukendeerezaako beeya pamiti kati tukole ki twekolemu omulimu tufune pamiti tusobola okukola bukozi ng'ebibiina tugaa kati bantu 10 musonde sente buli lwemuyisula sente buti pap nga zikolera omuntu pamiti olmusulanga muyinza okusalawo buli lunaku ne mubanga musondera omuntu sente za pamiti era kisoboka naye emitwalo 5 nedda kanange ngiwa amawulire ne bukyanga nfunye yakapiki kange nange namba neetaaga pamiti butereefu buli wa boda epiki zonna ekisooka bazitugabira buli piki etambula awo bo bagiyita ya boda kyobola abantu tulina neinsecurity nyingi nnyo okusaidi yayo epikipiki ezo nga bwe kugambe wali nti politics yayonona ebintu bino tubadde tutambulatambula omwonga epikipiki ezipaakinga mu bifo ebitali stage nga tuzikola ki tuzikwata kitegeera okwagala okukwerinda kubanga bajja ne beebuzaabuza nga abavuzi ba boda ne babba abantu abamu ne bakola ne robale abamu ne bakola reepu okitegeera saawa zino mbadde nakugamba tulina omuze kati abantu bayingira muno batambulira ku piki babiri naye nga mulimu gwabwe kukwabula nsawo z'abakazi kukwabula amasimu g'abantu totambula na simu ng'otadde ku kutimba oli communicatinga na muntu ogenda okulaba piki ekuvaako emabugeshu akasimu bagenda nako naye tulina kamera za polisi muno tulina ki naye tezirina kyezituyambi okyetegereza unless ffe benyini tufuluma kuba ffe tubamanyi tutambula tugamba sebo gwe tukulaba wetolola muno okolera wa okitegeera n'atunyonyola wakolera oba ozebuuzi ne tumanya nti ozebuuzi naye kwe tugenda okukwata nga tumaze okwetegereza tuba tukulabidde kuba kati fe ababoda abeera mu tawuni muno bwe ogenda okuyingira ngaoli mugenyi tuba tukutegeera tuba tumanyi nti wewaboda kubanga abantu abasinga sitegisinga mu tawuni muno tumanyiganye era ogenda okwetoola bwoti nga twategedde n'epiki zenyini tuzitegeera epiki eyawano mu tawuni nevudde ebweru tuzituzaawula tuzimanyi era omuntu agenda okupanga bwati nga tumuliko sebo ovaawa tumuwulireko ogwani okolerawa n'atunyonyola bw'aba alina ID ng'esoma boda n'ekitundu gyavaako fayini nga tukola ki tumuleka bw'aba talina nga tumuleeta tumubuuza sebo omulimu bw'oba ogwagala
teri mulimu gw'ovaeri n'oyingira buyingizi n'wegaba amagye osooka kutraininga osooka kukola ki neweewandiisa tewali mulimu gw'oyingira buyingizi nga tokoze ki nga tosabye era tofunye lukusa. So kati bye byetubaddeko basically ffe byetubadde tukyaliko mu security nga abakulembeze kwetegereza abakozi ngeri beeyisaamu nakola ki kubanga abantu abo kati bayiziridde tomuwa mugugu nti gutwale wali n'agutuusa okitegeera ate n'abantu baffe nabo tugezaako kubasomesa naye nga bw'omanyi nti abantu ba bulijjo tugezaako kuba advisinga nti bannange stage mweziri era ababeera mu tawuni buli muzimanyi tambula linyira piki ku stage bino ebyokukuba piki kukuba emikono imagine omuntu agenda n'asanga nepiki olede ku eri omusaabaze eri kutambula ate n'agikuba omukono naye atuuleko ako nako kakode bali kakozesa okubba abantu bakwata epiki boda ne bagituulako babiri kati gwayagala simanyi bwokuba epikipiki eri kuyitawo omukono ng'ate eriko omuntu oyagala ya layisi bagenda kumaliza nga bakubye ogenda kugituulako ate bapakinga ono agituddeko asooka n'agivaako gwe ne bakuteeka wakati gwe n'osookako bavugako wano nawali kasita batuuka mu kifo kyabwe kibamanyi nti wano nga wamala okubba ng'oli apakinga piki ng'agamba efunye obuzibu oba okuvaako bwoti nga bo baddako bavuga nga basimbula bakulekaawo bamaze okubba nawulira lw'omukyala gwe baleepi naye mwakola akakoti ekyomukwala nawuli ali maluuka era emirimu gyaffe gye tukola egy'okubuuliriza kubanga ekirungi we yalinyira pikipiki yali siteegi naye nga siteegi eyo abantu baako benyini bamemba batufu bakola nkumisana tebakola kiro kati twabateekako akazito tugamba nti unless nga mutubuulira abantu ababeera wano ekiro bebaani tugenda kukola ki kati ekirungi n'omuntu oyo yali munyanaani nti bino byonoono yabikolanga naye nga yekyali kwetegereza kiri kintu ekinamba yaki era ffe bw'ojja wano okutulipootingira omusango kuwa boda nga alina omusango gwakoze kyetusinga okutuulira ebeera namba ya piki kyetusooka okukubuuza tumanyi nti oyinza kumutegeera waavu anaki naye bw'otubuulira namba plate tubeera mu position entuufu esobola okunoonya piki eyo era tubeera mu position entuufu esobola okumanya nti piki eyo operatingira muno oba teoperatingira muno oba operatingira ku stage gundi tuli mu position esobola okutegeera bweba teoperatingira ku stage yona muno tujja kugamba nti eyo tuweemu akaseera erabika ejja buzi muno kubba nekola ki nefuluma naye bwenekomawo neyingira tujja gifuna kyova olaba nti ku ground tetuvaako ezisinga nze nkugamba nti kati buli stage eriko management bw'oba ojja nepiki okuvuga ku stage chairman abamanya nti gundi yaze nepiki namba gundi era na bino bye twali tukoze foomu zaffe zibeerako nti bw'oba weewandiisa nepiki biki otugiwandiika wadde ya mugaga wadde ng'ekyo ogenda kugitunda ne tugiwandiika such that bw'oba ogitunze negyesinganibwa ate mu musango ffe tuba tumanyi nti ekiseera bwekiti gundi yali avuga piki eno tekyaliye oba bweba okoze omusango tukomawo eno ono yali agivuga ne tumugamba piki eno gwe wagirinako naye gwe wagita yagenda waani oba wagiwaani abo wagiguzaani netutambula bwetu tebaga netutuuka kwagirina so kituwa obwangu obwo naye bano baali baagala kututaganya mirimu gyaffe era mmwe simanyi biki mukwata banamwe kati bo batunuulira mu nsobi zokka tebatunuulira kalungi kakola ki kitukola kalimu era tamanyi kitutaasiiza nnyo era wano Mbale okujja ovugira epiki nga nzibe oyinza obutasimatuka kati oli mwatulakinga mutya twagenda ku stage abastage benyini batandika okukola omunoonyereza kakati ekirungi olwedde enamba yaki yepiki oli omukyala yali agikoze ki agituwadde kati ekyo kyatuwa obwangu netugamba enamba eno omuntu ono kituufu akola kiro takola misana okyetegereza era nitumulunda kakati ekyomukisa omulungi yali ate akoze omusango omulala awantu nga bamukuute yes ate yali akoze bwaki
yali era akoze musango era gya bubbi egyo nga bamukuute katugenda okunoonyereza piki okugigwako nagamba omuntu ono bamukuute era alimu tugenda twongerayo bwongeze omusango gwa tugamba omuntu gwe wagamba epiki tugifunye naye omuntu mukwate ku musango omulala wabula kakati bw'anaamaliza guli naguno gukole ki gumugoberere nabeera n'emisango mika ebiri bamusiba bamusalira naye mukooti twabeerayo naye nti emisango gya repo gimanye ebbanga ligikola ki kubanga ebiseera ebisinga gasa tukwata ntukwasa poliisi lwakyamukisa mu bintu tebatuwa reports ez'abantu baffe tukwata ntubawa kubanga omulimu gwaffe kuwa identifyinga mukyamu bwe tuzuula nti mulimu issue ya criminal nga tubakwasa biki ezo tuzikwata tuzitwala ku poliisi awo benyini bongereza okunoonyereza era ffe tubayambako kubalaga nti ono noono tumusanze akola kino kiri bwe kiti munoonyereze piki eno ne banoonyereza ne batwala mu kooti neekola ogwayo naye kati bintu bingi nnyo nga benkugambye nti ebigenze byonooneka lyona politics epiki ezo mukuzikwala era tufuna obuzibu tulina abatutiisatiisa tulina abatulemesa kubanga ffe tukkiriza piki kutambula nga teriko namba plate kuba twakizuula obuzibu obulabu obuli mu kuvuga piki nga teriko mulimu ze bakyusa n'agitunuza waggulu bwati nga tosobola gisoma nemubaamu nga ye atambula buli saawa asibyeko ki ayiza kadomola oba n'asiba enkoba ne ziba nyingi wano nga kati nga bw'aba akuyitako tosobola kusoma n'abapuleeti eyo mangu era ogenda okwekanga ng'akoze akuyiseeko kati nga ye buli saawa pikipiki olaba waliwo ebitebireebeetera ku ki namba puleeti tosobola kuteafuna kyasibako emabega awo waliwo gwe twakwatanga yasibako kadomola naye nga mubbi alina n'emundu sebo yes twagenda okumukwata nga alina n'emundu ku pikipiki kwenyini okwo akadomola ne kalengejera wano ku namba puleeti wekati okitegera olwaleero epiki zetuvuga ziriko namba puleeti ezi naye weetegerezanga piki zosanga nga yasumulako enamba emu avugira ku emu mwe muli bannamawulire muzinoonyerezeeko tebazirekaako kubanga omanyi omubbi yasooka okumanya amateeka n'alyoka agamenya kati bamanya nti kubakubo kuno kuliko cameras oluusi ezisoma namba puleeti kati bw'oba ojja booti esoma ya mu maaso kati ey'omu maaso agikola ki agijjako n'alekayo emabega n'agisitula kati bw'atuuka wali kamera aba ayitawo comfortable kamera tasobola kuba kifaananyi nga namba puleeti mu maaso teriiyo ate tosobola kuba yakyamabega so bazi okutwalingayo bati abamu batimbatimbamu ebintu nagibutabuza mulimu n'abazikyusiza ddala n'osanga piki ngeri eri uf naye ng'ayongeddeko wano nti f n'agifuula nekuyitako ezo zonna ffe tuzimanyi yes ebeera ndala agifuula akwata f eno n'agifuula nakwata d n'agifuula b balina abamu bazitwala mu galaji omwo nebazitemera omwo n'atema enamba eno n'agikyusa bulungi abamu bongerako bongezi serotepu oyo omuddugavu asala bulungi kaserotepu n'ate kati ngaeyo f bwasala kaserotepu n'ayongerako wano wansi ebeera yenyini golaba yenyini ngekuyitako nogamba si eyo naye nga ate eyo gyonoonya kati ebyo byonna ffe tubimanyi tosobola kubitwalira wakanso tawunikiraka n'abimanya lwaboda yabimanya waliwo neyamba kupiki ku mugaaga we owulira n'amugamba nti ebuze banzibyeko wayitawo ekiseera kitono n'akomawo ku stage n'epikipiki ng'avuga asumuluddeko enamba akyusiza naye nga yamugaaga eri yenyini gye yagamba omugaaga nti banzibyeko kati era stage yasobola okulaba piki kubanga epiki eyo yali etambulirawo bagimanyi kati nga ne bwogikyusakyusa otya lazima tegulako omuntu kyatunuulira n'agamba ne piki eno gefaanana n'eyo eyabula okitegeera epiki esiiba ku stage babeera bagyetegereza baba bagimanyi kati ne bwogenda okisumululako enamba nekomawo bweti bamanya wabaawo agamba
biche ne faanana n'eri wadde nga teriko namba yayinako wano akantu bwe kati nga neno naye kweri akantu ako so stage negizuula mangu nti piki negyetusulako negamba wayi omusajja ono tulaba ase nepiki ku stage nefaanana n'eri yenyini gyeyagamba nti ebuze naffe netumuyita mu magezi naffe tulina engeri gyetubuulirizaamu ebintu byaffe byesobola kubuulira wano naffe netumunoonyerezaako tulina obukodyo waffe bwe tubafunamu tumufuna nayogera amazima nti ayi eyo omugaga ali awo nga tumukubira esimu sebo janguuko wano waliwo kino epikipiki tugifunye omuntu womwenyini yalina epikipiki wuuyo tandikira era ku polisi bingi ebyobubbi byo bingi bwetandika obikunyumiza bingi bingi kati obwo bukodyo bwonna owa boda yeka yabumanyi tosobola kuleetamu simanya RDC simanyani simanyani tasobola kubitegeera eyo ffe tumuwa information tugamba nti owaayi kino kiriwo ekiti tuyambe olwokuba nti kati abantu betukwata abaate bwe bagenda eyo oluusi ne batuga ku polisi nebasumula ne bakomawo ate gye tuli kati ffe tuba tetulina kyetuzaako era polisi etunenyanga mob justice naye nga yemu ku koozi evaako mob justice bamutule ku polisi emutuute ate bamusibyemuko katonaawo ate era akomyewo okitegeera kati bwakomawo ababoda bano bebaddamu okumukwata naffe abakulembeze tebatuyita juzi twamukwata ntumutwala polisi nemusumulula oba kooti nemusumulula kubanga waliwo webateera mu kooti waliwo bateera ku polisi okitegeera kuba ababoda bamala okukwata omuntu sometimes tebagoberera misango bakitugambako naye kati ffe nga abakulembeze tubadde tukikola tugoberera naye era bw'otuuka mu kooti nesala omusango oba kale nemusalira oba waliwo omu gwe basalira nze saalina musanyufu yabba epiki y'omusajja ne bamuyisa bubi teyaliiye nanyiniyo namuyisa bubi nnyo kati natunda ebibye yafulumya sente zitali ntono kati kooti mu kusala omusango yasalira omusajja oli nti asasule babuuza nti epikipiki eno bwe bagibbira era ebalirwamu sente mmeka valu yayo olina agamba miliyoni 4 omanyi nga kooti yagamba nti omubbi asule miliyoni 4 afuluma agende naye ngaoli amaze okusaasanya sente zitali ntono okiraba kati ebimalamu amaanyi kati omuntu waboda bw'aba amusanze azeemu n'amusanga era mu kikola ekyobubbi tosuubira waboda oyo okutwala muntu mu kooti agamba ono katukoleki katumugje ku maini ng'enjogera bweri okitegeera nga tumaliriza muzeeyi eno ofiisi mwagigula bbanga ki ofiisi eno eruddewo kuva 26 yes 26 weeri era okuva twakitandika ebizibu mboda nebikenderako ebizibu by'okutuyingirira mu buli omu kuva eri kubanga twalina ebizibu bingi by the way nga buli stage yeefuga yokka kati stage eno bwekolagana ne stage eri nga tewali abatawuluza kati ffe tutawuluze enkayana ezo mutwala mu site oba nemuyingyako ne mu mugambe wona ffe tetuneyawulako muli mu site ne mugenda paka n'obungobo wona byona baboda era bajja wano babeera n'ensonga wano webazireeta kati muno obukulembeze bukyuka luvanyuma lwa myaka myaka 5 so kakati awo tuyimiridde okwesiba olina kwera nga oli muvuzi wa boda boda nnyo ate kati gwatali jeno osobola ensonga z'abajeno kati newe gwe watwale wa boda ensonga za boda toyingiramu mujja kukuddamu olundamu era webatuula 226 so kakati byebyo kale tweyanziza kale bwetyo bwe tutambudde tubadde twogera ku nsonga za boda boda waneno Semegamba kibuga tugambe Mbale yo n'okutwalizawo omusajja agambye site district byonna zibadde bingi nnyo ebiri boda boda nga esobola okwanga obibulidde
wanaaba wekyekiraba kyetagisiza era tujja kwongera okuba nga tubanoonyako bongera okubeera nga balambulula ensonga zineeno. Naye abantu baffe era tubeebaza okuba tugayisiza bulungi omwekyo twasooka okukikkiriza ababoda baffe obutalaba amateeka nga gakola ogwayo ne bekalakaasa tuwona Mbale okwekalakaasa tubadde twagezaako kikolaki naye nga tulina obusobozi obwekalakaasa naye tubagamba mukowe ekijja kyokya kiwola so tugezaako okubaga nti kiba nga kijjidde muhango eyo tugumiikirize tulabe era tubeebaza okuba nti bagumiikiriza era tebekalakaasizza ekyo nakyo kirungi paka tunagonjola ebintu mpolampola kisajja kikulu. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege ku lwakadde tujja sukka wano eno tujja kuddingana olunaku lala nga Mukama Katonda yagadde. Nze Nnyo Uganda mwongera okuba nga musubscribinga musharinge mukomentinge mbeera nga bwe kiri ku lwakatonda n'ensi yange mbeere bulungi.